Omwana wa Shiba Kalungi bitabuse heranga bamaze omuwa taata nga ye Fred Lumbuye banange bantu mwe tumwewumuzaako akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Bad Black naye mweyina maaso awo Pastor Bujingo banange Bad Black ayina enkuba jamukubyemu ngate wogenda okulaba akatambi Pastor Bugembe naye ate ayina akyagamba ku muwala we byonna ogenda kubanga obifuna maaso wano n'ebipya bizuuse ku mukyala omutemu yalabikiddwa mu katambi ngate atulugunya omwana mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mukwano fulufiga bamuwadde ebimuli bye munnangu emirimu gyakola obulungi nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atunaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell misuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu minna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mukwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi weddua onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nsonga tezitambula bulungi obanga gogobe ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo kola kintu kimu mukubireko enamba y'essimu eri awo agenda kusomera eddua togenda kuddamu kwejjusa yadde n'akatonda era nga n'aba-BF Suma nabo bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna gwe z'omanyi ku nsi kuno so bakubireko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'abaakuno abatewumuza ku lunaku lw'ejjo Shiba Kalungi nga tutera ekifaananyi tintiri ekifaananyi ky'omwana we Amiri kujjukira yatugamba omwana waffe ffenna bashosho enyirozi munnange badidde ekifaananyi kya Fred Lumbuye ne bakigatta n'ekifaananyi ky'omwana wa Shiba Kalungi omwana ono bafaanagana face ne bannange bantu mmwe ddala ono omwana afaananira ludda Fred Lumbuye nga si kunoonya bigambo kati ate ye Amiri yannambala nfanfe wa Shiba Kalungi muyina maaso wano ng'abitabukidde magamba bannange mutugyeko akajanyamuleko omuntu akola ekintu kyayagala ku mwana we temwaliyo ng'amusindikira temwaliyo ng'amuzaala omukazi munabine Shiba wano yakoze bubi yalaze omwana muki mu bantu nalaga face kyokka yalaga n'olubuto ne mumugamba omuntu yenna ng'olinamu engeri y'okulogaloga n'emmeme mbi golowooza lyokola banno abalabi bakola ki kuba toyinza kuŋŋamba olubuto lw'oyagala obulungi nti otuddulaga abantu okudduka buddusi toyinza kuŋŋamba nti bebi gw'oyagala ki bebi ekirungi ennyo bwe kiti abaana b'abazigu tubalaba kuki bulijjo tubalaba ku TV tubalaba nga gw'omukweka okweka waaki kozi ng'olinayo ekintu awo kyokola abantu nga naawe omanyi nti awe naalaga owange nange bayinza okukola ki bayinza okukikola naye kati abantu abali innocent nga Bashiba Kalungi bo tebamanyi bali innocent bo bamanyi nti omwana wansi kubanga omuntu yenna waba azadde azaalira nsi kitegedde nti munnange wembasireze ate Sofia naleera wenaabasireze omulala nakola ki anaalera kakati toyinza kweka mwana wansi bantu awo nno wetutuuse munnange n'omwana omuto Amiri owa Shiba Kalungi mbu Shiba lwaki omwana omulaze feesi wali badde omukweka omwana bagenda muloga we muntu we mwayogera ku lubuto Shiba olubuto naawe olusimanya oyikiriza nnyo lutwalize ebweru banange biki bannange ono omukyala mukkiza Shiba Kalungi mulaba ng'omuntu ayambala obubi biki naye munnange ono oyo omuwala asaba era buli wabeera yekka obudde bwonna bumaliza ku Mukama Katonda oba ekyo mubadde nga temukimanyi kati nno mukitegere so teri kyakulwanyisa kye baliweesa ekiyira bw'omukisa ku muntu yenna akiriza Mukama suwe kigamba mu Isaya 5:17 kale wamma munange ebipya bizuuse ku mwana ono omukazi gwe yalumye n'amuba n'amumenya yamube n'amugyamu amanya 3 imagine n'omugyamu erisooka n'otatya ey'okubiri ey'okusatu ne mukazi gwe naye mumanyi Mukama amusaasire banange funa tuli boonoonyi tusobya mu kumanya n'embutamanya osanga waliwo ekibadde kimulinnye ku mutwe okitegeera nga naye buno obudde yejjusa agamba nakoze kyaki nga kiri ekyamulinnye ku mutwe nekimukozesa ensobi eno nga kyamutadde da so bambi omukazi mulimu mukumerera misumaali sambya mwana ono naye banaye mwe ebikazi bibi oba omukazi oyo bamukoze eki mumanyi nti nno omukazi abadde akoledde bano beyatulugunyiriza omwana emyaka 3 emyaka 3 nga gye yakakolawo nga mama w'omwana tata w'omwana babeerawo bwe bamaze omukyala oba ku Lwabirimuennya n'agenda mu okukola yakolera kati yadda gyali mingi natadda ku Christmas naye nga babaawo baka nga webali bulungi nga webali n'omukozi abakoledde emyaka 3 bebi wa myaka agenda weze 4 tebamanyi kyatembye mukazi tebamanyi kyanyizizza mukazi kuba yabadde omukozi waabwe emyaka 3 bayalabirira abaana baabwe balina omuwala n'omulenzi baana babiri tebamanyi kiki kyatembye naye omukazi yakubye omwana omukazi yalinnya omwana
yamunyigidde wansi n'amukulamu amannya 3 gaavuddemu agaawaggulu tegali emu n'amulumaluma amagulu ebisambi entumbwe mu mugongo yamulumyelumya omubiri gwonna omwana aliko enkovu z'amannyo oba ki ekyalimye omukazi tewali amanyi oba bamumye musaala oba omusajja yakwanye ku mukazi oyo oba kiki ekyatembye omukazi okwekyawa omukazi omwana ne waba yapamye mu ngoye era omwana okusobola omugabako omwana w'emyaka ena asobola okwenaaza kwegamba tulina okwogerako n'omukyalo oyo atukule ki ekyamuviiriddeko okucunya omwana twakati ebisigadde yabeyina tulina okugenda ku poliisi Ab'emikwano abalungi nyongera okubajjukiza obutambi obupya bo buli mu kwongera okufuluma. Omukazi yalumye omwana wa mukazi munne ng'oyinza ogamba ono omukazi kye namulabyeko alina okuba nga ali abantu kyaka ekitambo kyamukutte ndowooza n'agamba kano akendabiridde kennaaza akennyambaza lwaki sikalya ndowooza munaye n'anuuna ku musaayi osanga nakakana yalumye omwana w'omukazi mu bulago era yamugyemu amannya 3 bwezu kyokka baaganoonyeza naye mu kinaabiro mu yabadde ayagala omuttira gaabuzeemu ekyaka yagalidde ali tunaayogera kikubanga kano akabonero ke yalaze alabika muliwo abantu munange eyo nga nkugyeyo ate nkubuuze butereevu paka wa kabaka waffe kabaka wa Buganda olunaku olwaleero asiimye munnange n'alambulako eyo abantu b'Entebbe agenzeko mu supermarket ye bannange njogere kindekeki wamma abantu libadde essanyu jjeera ate okuyingira omwaka nga balabya nga bamaze okulaba ate ku kabaka waffe omulungi kabaka wa Buganda Ronald Muteesa Muwenda Mutebi kale otuli munnange bwe tweyongerayo ewa Bebe Cool tumanyi bulungi nnyo nti yeebeera nkola ye buli omwaka nga gugwako afulumya lisiti y'abayimbi ababeera basinze okuyimba obulungi era nga mukana akaseera amaze okutulaaleka nti essaawa yonna lisiti munnange egenda kufuluma kati simanyi obaani agenda kuba namba emu obaani agenda okuba namba 2 oba namba 3 simanyi nga yo essaawa yonna yenjogera kyera wa lisiti wenafuluma gwe mulimo gwenkola nja kugibaleetera wano nti namba emu yono namba 2 paka ate nga ye wanaaba akyagale nenga nyongera obajjukiza n'emunkuuka y'omu kubagenda okubeera y'abayimbi yamaze munange ne bamukkiriza n'alya ne sikini bamukkiriza kyokka bambi bagambye buno bano abayimbi Bebe Cool n'alya ne sikini bagenda bakuba obucupa ne bambi temukikola tubeere n'empisa mama temungamba nti nazze kubuulirira kale ebyo nga tubitadde ku bbali wamma nkuvuze butereevu paka wa Vieta ne Mina the Queen munnange omukazi bandi ono olunaku lw'ejjo yakumyewo ate mu ggwanga lyaffe Uganda jjukira emirimu gye agikakkalabiriza Dubai ne mama nga beeraze omukwano omumanyi bagamba omukwano gwa social media omukwano gwa online simanyi ate guwangaala we gutambula ekinene nnyo mu myezi 2 nga guweddeko badde yanyongera obajjukiza Vieta bagenda kuweza kati myaka 2 nga bali mbufumbo okiwulidde ekintu ekyo era nga balina n'omwana kale bwe tweyongerayo wa Pastor Bugembe munange ono n'alalisa abasajja mwe mwenna abaagala okuwasa omwana we gwatanaba na kuzaala gwatanaba na kutulaga mukazi wagenda okuzaalamu nti munange yo wuwe namba emu era gwe wenna aliyo ngobadde oyina essuubi ery'okugatta omwana we mbu namba 2 simanya namba 3 mukwano wulira bulungi wano pasita yennyini ng'abyeyogera ate ono njukira musajja wa Katonda era gwe wenna agenda otwala omwana we weesibe 2 musajja wa Katonda ajja kukugambako ekigambo kikutuukirireko ekibi singa onaagana okukwata amateeka ge ng'otutte muwala we omwana wange omuwala ne mumufuula wife namba 3 gwe weekweke nze nzaala namba 1 bwatyo omusumba Bugembe abalaalise tannaba na kumuzaala n'omukazi tannaba kumutulaga gwagenda okumuzaalamu naye abagambye yowuwe omwana ow'obuwala talina kuba namba 2 alina kuba namba emu so gwe wena munange omulenzi gwe atanaba naawe okuzaalibwa agenda okutwala muwala wa Pastor Bugembe munange kyolina okuzaalibwa ng'okimanyi nti ye tebamugattako simanya bano banamba 2 simanya banamba 3 apaana ye namba emu ate era ye namba emu era yasembayo oh my god kale wamma wetuli musaidi ezeyo mu kiseera kyekimu munaye Bad Black abadde bali awo ku interview ne Pastor Bugembe n'amubuuza ku basumba abafere abasaba ssente
abazimbe amakanisa kyokka ate ne bifundikira nga bakoze eki nga amakanisa tebagazimbye ate ne badda ku butuuti ne bavuma abantu. Kino nno kitulaze nti Bad Black tayagadde kwatula erinnya lya Pastor Bugingo nenga gw'abadde alinga abuulizaamu ekibuuzo kubanga jjukira mukyala wa Pastor Bugingo Susan Makula mukwano gwa Bad Black anfanfe mbu baaliko bonna eyo mu kasino munnange abula si byagenda nga embijjeeyo n'enzija n'endibaleetera wa amazima ekkanisa eno ensanyula Katonda omukoledde ennyumba nnene eremye bangi ate ng'obusobozi bubaawo buli maaso ga Katonda wotwala oli w'amazima mu basumba b'endabye mu ggwanga muno Katonda omulaza amazima ku myaka gye emito kubanga okyali muto oli w'amazima kyakiziganye omuntu n'osabira mu kiwempe emyaka 12 ng'olinga asaba Katonda w'Abafalaawo naye ng'ate osaba Katonda the Alpha and Omega. So bapasita abamu baganye okumaliriza ekkanisa oba otandikawo ekkanisa kubanga mu birowoozo byabwe nze kyendowooza ono my view bagamba nti senga ekkanisa bazimala zino tebajja kuddamu kufuna ssente ekimu eky'ekkumi bwe ndowooza kubanga ekkanisa eno kati musumba ennyumba ya Mukama yino etuuse ku nkomerero era tukwebaza nti okoze ennyumba ya Mukama eribaawo emirembe gyonna kubanga nnyumba mbu ekkanisa eno bw'onoogimala gwe teweeraliikiridde kubanga ogimaze nti kati tewajja kubaayo ssente ziyingira simanyi engeri gye kikolamu ekyo naye mmanyi abalala batya okuteekawo ekkanisa ya Katonda kati nze sijja kukisa ntuula wano mu woofiisi yo n'oŋŋamba muganda wange nyumba ya Katonda ogiraba tuli mu struggle nze nina ne gye nnawulira eyo musumba nga baŋŋamba nti you reached on extent otwalayo ennyumba ku looni tumalirize n'ekkanisa nagitunda ennyumba wagitunda sente zonna n'oziteeka ku eno ekkanisa kale okwo okwagala kwa Katonda kwakuyiikira n'ekisa kya Katonda naye ate n'otuula mu woofiisi n'onnyuka omuntu n'akulaba ng'asobola okumpa miliyoni 10 miliyoni 10 ezo tezisobola kugattako musingi so my worry is oba ekibuuzo kyange musumba nti gwe totidde kumaliriza nnyumba ya Katonda kubanga Pastor Kakande yamaze ennyumba ya Katonda byonna bye biri nti ennyumba nnene naawe musumba wawe nzija wano mu church nzikiriza nti Katonda mulamu gye yakujja n'oteeka wano ekizimbe tuyinawo ebintu bingi nnyo abaana boolabirira naye mulimu muno ekkanisa zisuula okukkiriza kw'abantu nti ne we nzijja wano naawona ntya nga n'omusumba muyaaye munnange naye mubbi nga nze mufeera yayiya nsi ate nga Katonda omanyi mu Ezeekeri agamba nti buli aliyimirira mu kifaananyi kyange ajja mukakkanya I will destroy those false prophets abeeteeka mu bwa pastor naye era bw'oba olaba nti abasumba abayaaye era Katonda agezaako baswaza obuswavu bwa Katonda butera ne buvaayo ebiseera ebya Pastor Bugembe ne Bad Black nga tubitadde ku bbali nkoze butereva ate paka Wanakangubi Jennifer Mama Museveni munange abalabi basazeewo ne basaba omukulembeze w'eggwanga aliko eyawa full figure ekifo kino ekyoba president advisor nti bambi ebyaddala amuweeyo ko Kasimu nti ekyamazima omukyalo ono akoze omulimu bulungi yuuyo mu musango gwa Haji Ali yuuyo banaki amazima ye full figure ekifo kye bamuwa kale akitambuziza bulungi lwakimbyogera akatambi kalina maaso wano banange kamusooka kati namwe mukeera birekeera mu kiseera kye kimukamba siibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwaga tusinkana olungi. President Museveni bukyolonda abantu kukolera mirimu watulondera full figure n'omuwe obwa presidential advisor ebyaddala ono omukyala yeetaaga ministry muwe bwa minister bwe tujja okuwulira nti omusiimye mu bakozi bonna b'obeeranga nabo oba b'olina ba minisita ba MP simanyi ba vice president simanyi baani tetubeerangako na muntu alumirirwa muntu wa wansi nga full figure ebyaddala full figure akoze ebintu nga bw'abanga ali ku musaala nga gwa bukadde nga 9 oba 7 nga ba minisita gwe baliko ebyaddala akola ebisingawo n'abantu bajja kukwerabira nti gy'oli just gwofuge ng'ono omwana atambuza mirimu ku ground
ebyaddala Full-Figure talina kintu kyalaba n'akitunuulira nga kigenda kutyoboola gavumenti. Buli wamu gwolaba n'ayamba ono n'abeererawo ono aweetaaga amaanyi gaagateekawo. Naye teeberezaamu omukyalo ono singa omuwa okubeera vice president ki ekibeerawo. Tayingirirako bya bufuzi byo, takola biki, akola mirimu gya ggwanga. Baminisita mwenna mukoppe Full-Figure. Oba bannaye Full-Figure wandibadde okola ekibiina n'oyita bino ebikozi byonna kasasiro byonna n'obiteeka mu kibiina otandika okubisomesa nti okufa ku muntu wa bulijjo. Museveni kino kyabalondera okukola. Ebyaddala Full-Figure otulaze omuntu okubeera presidential advisor n'okubeerako n'amaanyi ga presidenti, omuntu by'alina okukola. Full-Figure bannaye tanyigiriza. Full-Figure at least bannaye ze Full-Figure nze okimmalako. Omukyalo ono yavuddeyo n'akuba omwana naye mu katikitiki Full-Figure amunoonyeza era amuleese. Omwana yamulabye dda, omukyala baamukutte dda. Bannaye kiki oyagala ekirala ebyaddala? Ono Full-Figure tuleetedde okulowooza nti pulezidenti afuge bibye. Taata fuga bibyo, kasita ffe boolonda b'owadde appointment ziri kukola. Naye bannaye n'osanga ekisajja nga just kiri awo ddaba ekkalu. Naye ono omukyala bannaye atulaze omuntu okubeera n'obuvunaanyizibwa. Ebyaddala Full-Figure weetaaga ministry, weetaaga kubeera minisita ng'oli musala gwa bukadde nga 7. President Museveni tujja nakwera nti toliiyo. Ofuge ensi yo, Full-Figure akole emirimu ku ground nga wegiri suppose okubeera. Ebyaddala walonda Full-Figure n'otuula wansi n'omala. Eno vidiyo njiwadde Full-Figure yekka asobola okumuntagingira muntaagingire. Ebyaddala maama tusiima. Ku kyokoze eky'omukyalo ono simanyi oba onaagimalayo maama, naye kyonna kye kiri manya kimu nti tusiima. Byokka by'okozeeko bimala bannaye bakwongeze ku ddaala. Museveni bukyolonda bantu ono omukyala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuntu zakyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze, afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu.